Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Kale nkomyewo mu kitundu ekyokubiri ku nsonga ey'okwepiica oba okuloota nga weegaddanga n'omuntu gw'omanyi oba n'oyo gw'otamanyi. Nabagamba nti bantu bangi bafuna nnyo ebirooto bwe bityo. Babeera nnyo n'abantu be bamanyi oba n'abo be batamanyi. Ate abalala nga tebasobola na kubalaba ffeesi. Omulala akugamba nze ndaba kisajjasajja, omulala n'akugamba nze ndaba kikazi, ate abamu ne bakugamba ndaba mukwano gwange, ndaba sisita wange, ndaba muganda wange, ndaba boosi wange. Kale ebintu bwe bityo. Olunaku olwaleero tuzze okumanya ebisajja eby'omwoyo biva ku ki era kiki ekibireeta mu bulamu bwaffe, na biki ebisajja ebyo n'ebikazi eby'omwoyo kiki kye bireeta mu bulamu bwaffe. Kale subscribinga olaikinge nange nkubuulire ebisajja eby'omwoyo okusookera ddala biviira ddala ku kika nti ziba mandwa nga baazisitudde okujja okutuula mu mmwe. Kale ekintu kino kijja kitya? Omuntu oyinza okuba nga wafiirwako omuntu yenna gwe wali oyagala. Oyinza okuba omuwala nga wafiirwako taatawo. Kale olw'okuba taatawo oyo wali omwagala nnyo, bali ababeera okumpi n'amalaalo bamanyi okusitula abafu abo. Kaakati bwe babasitula nga babagamba mugende musaasaane mu baana bammwe. Kaakati olumala okusaasaana kubajjukira abeera amaze kufuuka mpewo, aba yamaze dda okufuuka enki empewo. Kale bw'amala okusaasaana n'ajja mu bulamu bwo, jjukira bamusitudde busituzi, ye agendera ku mateeka ge baba bamugambye. Kaakati omulabe walaba ng'ono already omwesiga oba wali omwesiga, kyova olaba nti abasinga mmwe abaloota nti naloose taata oba maama aŋŋamba genda okole kino na kino, ebintu ebyo bye baba bakugamba okukola manya bumanya nti si bya bwa Katonda, wabula oli omulabe akozesa ekifaananyi ky'oyo omuntu gwe weesiga. At least amukozesa okukulagirira essabo gy'olina okugenda, kubanga akozeseza ekifaananyi ky'omuntu gw'omanyi. Kaakati nabo batwala advantage n'akozesa feesi y'omuntu oyo gwe wali omanyi. Ogenda okulaba omuntu oyo nga azze okkulabako, ogenda okwekala ng'atandise okukukwatirira okukakana nga omanya ebya feeling bwe bibeera. Ogenda okulaba nga mugenze mu kikolwa eky'omukwano. Jjukira sesota tajja kujja nga sesota waali, ajja kujja akozesa feesi y'omuntu gw'oweesiga. Haleluya. Abalala bano abaloota aba boyfriends, omuntu oyo oba omwagala ng'omulowoozaako nnyo nnyo nnyo, kyova olaba bakozesa ekifaananyi ekyo eky'omuntu gwe weesiga. Bakozesa ekifaananyi ky'omusumba eri ddala abakyala kuba beesiganye abasumba. Si kibi, naye bakozesa ekifaananyi ky'oyo omuntu gw'olaba nti ye akumalira ensonga zo. Lwakuba nti ekisinga okukwasa ennaku, ebisajja ebyo oba ebikazi eby'omwoyo bimanyi ekyokukola. Kivola abantu abasinga okubibajjako kibatwalira akaseera nti asooka kirowoozaako nga ye, naddala b'osanga abafumbo nga tebeegatta. Mulimu abantu abalina omwoyo gwe tuyita ogw'okwaka. Omwoyo guno ogw'okwaka, mulimu abantu nga beegomba ne wabala ekifaananyi akyambula n'alaba nga amaze okwegatta n'oyo omuntu. Kyova olaba osanga abavubuka abamu ng'ayinza okugamba oyo shiba namumala,
ono muwala namumala naye nga si nti yebaka nabo mu mubiri wabula mu mwoyo ng'ava kuki oluvannyuma lw'okwegomba n'okwakirira kuno kw'alina kakati nga n'omulabe akwata ekifaananyi ky'oyo omuntu gw'oyakirako ng'amukuleetera mu kirooto kumbe oli mu kwebaka n'ekimpenempene nga gwe olaba mu kifaananyi ky'oli muntu kumbe oli ku kimpenempene. Kasuubire nti tutegeera bulungi nnyo ebintu bino. So tugambye ku kika basitula empewo bakozesa ekifaananyi ky'omuntu gw'osinga okwesiga. Waliwo nabana abalina omwoyo gw'okwaka akasigiri. Bano b'osanga ne wasanga ekidomola nga bakyambaza sukaati akifungula akakase. Kale abantu abo ebisajja n'ebikazi eby'omwoyo biyitira nnyo mu mbeera ezo. Kyovula tosobola bisanga nnyo mu baana bato mpozi ng'omwana omuto yatandika dda okuseeguka. Tugambye nti ebisajja bino n'ebikazi eby'omwoyo bisitulwa abantu abatatwagaliza oba bijja mu bulamu bwaffe nga kiri generational nga mmwe ekika kyammwe kirimu obwenzi. Ekika kyammwe kirina obwenzi ng'ogw'omwoyo gwatambula okuva ku bajjajja ne bajjajjaabo ne gujja ne mu bazzukulu. Era naawe ampuliriza omwoyo ogwo bw'otagulwanyisa gujja genda ku baana bo n'abaana be banaazaala. Awuliriza agambe nti nkigaana mu linnya lya Yesu Kristo. Kale emyoyo gino we gijja gisiba obulamu bwaffe, emirimu gyaffe gigisiba kubanga omwoyo ogwo tegukukkiriza kukola kubanga bw'onaakola ojja kukoowa nnyo. Kale bw'onaaba omaze okukoowa tegujja funa kadde. Emyoyo egyo buli muntu agifuna amaka ge gakyankalana. Lwa nsonga kino ekisajja oba ekikazi eky'omwoyo kirina ebbuba lyerimu nga ffe we tubeera nti omuntu bw'akwana mukyalawo oba olaba mukyalawo ng'alina gw'ayimiridde naye ofuna ebbuba. Kale ebisajja bino bw'obeera omukazi ekisajja kino kirina ebbuba era kisobola okukola ebintu bino wammanga okukyayisa bbaawo. Kikuleeta obusungu nga bbaawo oluba okuyingira wati mu nju oba ne waba akkubidde essimu engeri gy'omuddamu eba ya busungu ne waba nga talina kintu na kimu kye yakoze. Embeera eyo eba ya busungu. Ekisajja kino eky'omwoyo kikozesa kikulabisa na bubi n'otandika okuddiba ewa bbaawo olw'ensonga nti kiba tekyagala oli musajjawo kufuna appetite kwegatta naawe kubanga kyagala kikusange ng'oli fresh nga naawe already oli hyped owulira oyagala anti omwami yeekyanze. So kireetera amaka okwawukana bwena ne mutandika okwebaka nga mwekuba emigongo. Kireetera igwe okuba n'obusungu eri omwagalwawo nga naye tomanyiwa gye buva naye ng'obusungu bwa ttumbiizi. Otegeera otya nti olina ebisajja by'omwoyo? Kalakita ezisooka zenjogeddeko zeezo weekyangakyanga mu maka by'otategeera ne woba owuliddeko akantu katono. Toba na ssente zikuyita mu ngalo kubanga kino ekisajja oba ekikazi eky'omwoyo kye kiba kibba ssente ezo nga tekyagala ofune kyagala obeeraawo kibeere n'akadde naawe. Omugongo guba gukuluma nnyo era gwe bulowooza okuka abamu batuuka ne ku extent nga baagala kugula bitanda bipya nga balowooza ebitanda bye bifu naye nga kino ekisajja n'ekikazi eky'omwoyo olw'okuba nti bikozesa nnyo. Waliwo n'abantu nga bakozesebwa ebisajja n'ebikazi eby'omwoyo ebisukka mu kimu n'abaweza 5. Kwajjukira ebintu by'omwoyo bya ddakiika eno gye mukolera eddakiika 5 wali kyo kikolera mu seconds
naye sekendi eyo mu bulamu eno ebeera nnene nnyo. Kivula abamu bazuuka nga balinga abakubeekuba emiggo, ate abalala bibatugira ddala, era abantu abo okubajjako ebintu ebyo luba lutalo, kubanga nakyo kiba kigamba ono wange era twakola endagaano. Kale ngenda kukola paati eyokusatu tumanye tuyinza birwanisa tutya ebisajja bino n'ebikazi eby'omwoyo. Teweerabira ku subscribinga ate era osharinga.